before I share the word, come here, Evelyn Lagu, my sister. Somebody welcome Evelyn. balamusizaako basebole banyako enabyo mujali kama yabali bakuuma kati wakedde ku makyama gako gyosabeko nakedde ku makyama ngamba olwaliro osisigalayo ina okujja era katonda akusisiika. So what happened to you? What happened to me nzize ndwala let me be honest, najja ku kawosh abantu bajja ne bamulwagira banaye twebaza abajja bakwala bange bangamba nti tulina okujja okuwagira ne badlak yagamba ogende oba togenda ate ye teyajja era tamiddemu naye yagamba oteeka ogenda ate natajja naye najja netuwagira naye simanyi I don't know kyakuba kumanyi walwana naye simanyi kyakuba basooka ne bagamba nti omutima gwe gunuma ne bagamba amawugwe ge gannuma nebitegeera ne bagamba ati kati kidney yennuma ne bagamba yarate eganya okufunctioninga ne bagezaako ne banteeka kati ku byuma kwendi mbeerako ennaku 2 buli wiiki. obeera ku byuma ennaku 2 buli wiiki? Yes, mbeerako 4 hours buli lwemba ngenze naye bagamba tekisobola kunnyamba nnyo nakyo kiyinza okunnyamba for a while but kiri very expensive. Omuntu anyambako ayinza okunyambako so mba neetaaga transplant ne bakyusa kidney eri ne bampa kidney endala. kati omuntu ayinza kuyamba ekitugenda kusaba wano woyimiridde waliwo amaanyi waliwo naye omuntu wali yayinza kuyamba ati ekisooka abantu bawayo sente meka? Mpezezaawo mmiliyoni 7 cash. Netaaga $2,500,000 ku nsonga za treatment yange yonna okunnongoosa n'amadagala gonna gensoka okukozesa for a year kuba nja kubeera nkyali wansi naye ekyensinga ddala okwetaaga kubanga byonna tubikola sente tusobola ozifuna ne tuziweza naye singa kusaba katonda anyambe kuba manya asobola n'okunnyamba nga sente tetuzikozesa akisobola so literally aliyo nga ayagala kuyamba nti sigiyagala nsalire ng'ogyekesa ashaz batuyambe ku oluganda taaga esaala nyingi netaaga sente netaaga obubaka like omuzizaamu amaani kubanga kyempitamu kinene amasingo mother of one child omwana nyina omusigama nti nyina bangi naye omwana yasobola okunyamba ku nsonga y'okumpa kidney omwana agenda weza kuweza myaka 18 abantu batuddeyo okunyamba okumpa kidney naye ku nsonga ya kidney omuntu akuwa kidney alina kubeera ng'ali etight sibling whereby alina kuba mamawo oba taatawo whereby si balina ndimuleko okuze ndimuleko nina barelatives naye abati tebali willing kumpa so wetuli abaliko tetunakwatagana bulungi mu gyebakebera. So oli bwakuwayo ku sente oba katonda akome ku buluganda omwakuwayo kidney yange wekwasaganye tetulina buzibu. katukolole ebikolo ayi yesu gwe yazuukiza Laazaalo mu ntaana gw'alina amaanyi agatuzuukusiza leero gw'atuyisizza mu bintu bingi n'abatulaba bangi. So many people have gone through stuff. We speak, you are standing before a holy place. You, Evelyn Lagu,
we pray for a miracle. Sente zirabike, kidney erabike, ate n'okusinga ennyo Katonda akuwonye. Tukwatako ne tulangirira obulamu, ne tulangirira obulamu, tukola obulamu obwo. Tusabira abalwadde bonna nga mulwadde ali eyaafa amaanyi ga Yesu gamuyitemu. Mukyala gwe Katonda akuwonye, Sitaani aswale n'emizigo gye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. My family from Rwanda, you are welcome. We are there. Promote you. If you have a good job, may the Lord protect it. I pray that God will give you a great year. In Jesus' name, someone say amen. You're welcome. This is your church. Feel at home, okay? In John 11, a story happens there. Lazarus and his two sisters. Jesus, please listen, was a very good friend to this family. Actually, they were buddies. By this time, I want you to picture Jesus was about 30 years, 31. Right, Henry? Yeah. And maybe Lazarus was about 20 something. They were friends. They were WhatsApp friends. Jesus goes there to eat something. Yes, the young people actually, by this time, I'm older than Jesus because I'm now 36. Jesus is, by this time, was about 31, 30 something. 32. So Lazarus dies. Actually, he gets sick. They send emergency. Call Jesus. His friend is sick. Jesus took 2 more days. He said to the messenger, the disease would kill him. It's just for the glory of God. Guess what? Lazarus could not feel his legs anymore. And people would say, don't worry, Jesus can't lie. But he died. Guess what? I'm going to jump because I've been teaching this all week. Now let's go to the time when Lazarus, Jesus told Martha, your brother will rise. Martha said, but you are late. If you came earlier, Sami seno, nsabira omuntu yenanga wasaba ekintu dda naye amazima gennyini kati ne Katonda alinga atakuwulira Katonda agenda kuwulira. Martha yalinga agamba. Martha was literally saying, kakati ozze kukola kiddala? why are you here? What have you come to do? Namugamba manya ajja kuzuukira ku nkomerero. Martha said, I know he will rise on the day of Yesu resurrection. n'amugamba, And Jesus answered, nze kennyini ayogera naawe nze kuzuukira. I am the resurrection. Nze kumuzuukusa obadala emyaka 10 naye ne kakati nsobola singa okkiriza Lazaro agenda kuzuukira. But even today, if you have faith, he will come back to life. Akakagambo John 11:40 jajja wange yakagalanga nnyo. John 11:40. My
Granny used to lie. Every time you called her crying, it's too tough these ends. See, life can be tough at some point. And Granny could sing a song that goes, only believe that all things are possible if you believe. Kirizakwe byonna bisoboka bokiriza. Ngabera gamba kyonna kyoyitamu kkiriza bukkiriza. Whatever you're going through, only have faith, only believe. Maliza Martha yagamba Yesu ne Maria ne Mary, told Jesus and Mary, ozereti, you have come late. nakaba. She cried bitterly. That is the shortest verse in the Bible. Scripture says, and Jesus also wept. Awo Yesu nakaba. Somebody said Jesus wept. John 11:35, the shortest verse in the Bible. Everybody said Jesus wept. Abamulokoza mu Yesu aliri mukulu yekka Katonda takuliko. Yesu erinnya lye Emmanuel. Wali akimanyi tonnazala, akimanyi tonnaterera, akimanyi oluma, akimanyi wafiirwa, ate agenda kulokola n'omukago olina bwetayagala kulaga Yesu bawawunya omwenge obwezi gulawo wadde wawunya watya Yesu asobola okusaasira. Lazarus said, I can hear a voice. His friends told him, we are long dead. You see, when a person dies, Martha called Lazarus, come back to us. Wake up, Lazarus! Zukuka. He did not respond. Mary! Wake up, Lazarus! Didn't hear. And they told Jesus, we wish you came earlier. And if he had a girlfriend, the girlfriend and he didn't come. When a person dies, they are dead. But for Jesus, his voice, he told the other dead neighbor, if I hear the voice again, sit up. The dead neighbor told him, I've been here 100 years. Lazarus says, but I can hear Jesus calling my name. Lazarus! The dead neighbor said, I went with you, Isaac, you are dead, go back, sleep. Have you been in so much trouble? But you feel the comfort and the hope. And Lazarus told the dead neighbor, yes, I am dead, but I can hear. Wali obaddeko mu bbaala nga n'okutamira otambidde totegeera bulungi naye ng'owulira ekigamba naye wano si weewamu naye mwana wange wano si we wali obaddeko mu ssabo ng'ate gwe yeetutteyo naye ng'owulira ekigambo otuusa otya wano owuliramu omuntu agamba gundi obuzi gundi ewamu si
are not. You are in a place where you let your soul and the voice is telling you that's not where you belong. Olaba de Congo, okola ekintu ng'oliawo oba otamidde oba ojjamu lubuto olina ebintu byokola naye ng'owulira ekikuluma ekiga naye bannange owulira okoye okugjamu ebuto owulira okoye okuliba owulira okoye okusabira yagoga egamba olwaleero Yesu agenda kuyamba Yesu agenda kulokola. Are you talking to you today? Jesus will save you, deliver you, and bring you out. Olaba de Congo olina ekikulupu naye ng'owulira si kyammwe. Have you ever been in a group but you Have you ever had a group that you feel like about this not kale wendi nywa nammwe nseka nammwe naye nga mpira ekigala naye bannange nze si walibadekaawo mu basiru bano naye nga gwewulira oli mugezi walibadekaawo nga buli muntu mu kika kyammwe takulabamu naye nga gwewulira ekigamba nti wadde oli eyo Katonda agenda kulinyisa naye Katonda agenda ono Evelyn kyagambye kimpuliranga agenda okubeerawo even after walibadekaawo nga owulira ogwawo naye ng'eri munda owulira nedda sirina gyendaga Katonda ali nange. You are in a bad situation where you think you're not about to die, you're about to be saved by God. Ako k'owulira ako tojja sasula ebbanja ojja kuwona ojja siima ojja kuwasa ojja sumula ojja saala ojja wabula tozanyisanga kantu ako kasuubi katono is a little hope like a mustard seed. Subitono nnyo ng'akasimu kakaligani. Gonna sit. Genda tuula. Jesus said, Lazarus. Yesu n'addamu n'ayita Laazaro. The other man said, Omufu omulala n'agamba, Olagawo. where are you heading to, my brother? Better rest in peace. Nsabira omuntu nga buli kaseera odduka ku bwenzi nayo ne bakuzza odduka ku mwenge bano ne bakuzza oyagala okoye okubeera okuula abasajja oyagala kukola bano bakuzza Yesu akuyita Wilson buli mulwadde andaba oba oli bulago oba oli nakasero oba oli Amerika naye nga walwala Yesu agamba faayo mu balwadde. And Lazarus told the neighbor, I swear if I hear my name again, bw'enzira munempulira ng'ampita, I will stand up. ngenda yimirira. Ndimufuna ye mpuli. I am dead but I can hear. Tulowooza nyina essuubi nti maama fiina ajja kulokoka. Sirabanga muntu ayagala ye ayamba abantu nga mukyala we. Wadde ali eyo masawo naye oyo omukyala ajja kukkiriza Yesu olunaku. Lazarus! Lazaro! This time he said, I swear this is my name. I'm standing up. Nzikakasiza I'm standing up. ngenda kuyimuka wano. Nsabira omuntu otandiseka bizinesi ko naye bana bakujereka kajja kufa babasigadde yeri but at least you are standing up. You will not be like the rest who have no, you will make it. Sigenda sigala mu mwenge gw'ekika sigenda sigala mu bigambo bya kika nze I'm standing up. I am going somewhere. I refuse to stay there if that is my name. Segenda okusigala nga alimu bafuka sigaliranga erinnya ly'empulira lye lyange. Lazarus said, I swear if he calls me again, I'm moving out. Lazaro n'agamba bwe mpulira ng'apita nate ngenda fulumenta ane. The other dead man said, Omufu oli omulala n'agamba you're going nowhere. bwe weerogooze kuba tolina gy'olaga. Nsabira omuntu okoye okuzanyazanya n'abawala oyagala kusetulinga okoye okuzanyazanya n'abalenzi naye gurupu eyo neerowooza mugenda kubeeraawo kati wenjogenda gweoyagala mukama gamba va muki vayo Be the best telling you to come out of those bad habited groups. Lazaro! Lazarus said, I'm going. Agamba ngenze. Kabawo Lazaro wala gyali kuwona. Yamu ate omufu wange alaze.
criticizes you, omuntu yenna akukolokota. buli akolokota All those people that criticize you, genda Lazaro. keep moving. Kati oli asigala kulaba wekusanga ekikere togenda naye tava mu kifo The other one is not leaving. kyegamba buli akujerega tofaayo kasita ogenda. Buli alina NBS, may the Lord bless you, the Lord keep you, clap for NBS. There's always a dead man Wabaawo asigadde criticizing a trying dead man. akolokota omufuyi abuukabuuka. Katonda wabakujereka lwaki ogendagenda ku church yasigaddeyo. Those who move for coming to church, don't come. Bw'owulira eddoboozi erikuyita If you can hear a voice calling out your name, wadde oli mufu, no matter how bad the situation is, if you're dead, the Lord has a sense of humor. Mukama bannanga asasaamu olumu. Lwaki okikiriza nti ze pastor wo? Do you realize I am your pastor? Sinza ategeere, I'm not the smartest, sinza amanyi okwambala, not dressed smartly. siina famire, I do not have a known family, toba famire yange yamaanyi nnyo munnange. not a powerful family anywhere. Era bw'osanga bano And if you found these people, this kind of people, ogamba bugembe mu kyaki zonna n'osabireyo otegeera bulungi lwaki togenda mu kyaki otegereka ye ali mufu they are dead, but criticizing people going to agereka church, geza criticizing and mocking people that are trying every day. wadde tonnakola magoba kasito watandika. You may not be making profits yet, but the good thing is that you started. Ye aliwo Laazaalo. Tonnaba kulokokera ddala tebannakusumulula naye musawo wavaayo mu mayembe wavaayo mu mbogo wavaayo. Now you no longer go to the shrines, you no longer go to the bars like you used to go. Nsabira abantu ng'okuboko Katonda kukwasa naye nga waakiri bakutema mu bibiri naye tolinnya mu ssawo. Sometimes Oluusi you can hear the Lord calling you. osobola okuwulira Mukama ng'akuyita. Bugembe They call your name, ogenda kuyimba ennyimba za gospel. you will sing gospel music. I don't have a nice voice. Just Sirina ddoboozi lya kabiri you're lya. gonna preach the word. Ojja buwulira ekigambo kyange. So I've learned to ignore Kati nayize okuba bano omwenda. nga wagudde nga wasanze omufu eyamanyira okufa You found a dead man used to their situation. ne bwemugamba nze genda kuwona agamba ne jjajjawo yafaayo Even if you told them I'll pick you up, they will tell you your granny died and is still dead. n'omugamba nze nja kufumbirwa omuzungu nagamba twalina ne bulaza wano nga yasama bwati I'll get married to a white man. He tells you we had your sister. noga nze who says sijja something kugwa like that. katonda nga yemubeeze ne gundi yagwa aliku yagwa gundi yagwa They say my business will make it. They tell you oh, kyokola bwina otandika okuvayo mu bafu onoonya abalamu gye bali you plan to come out of amongst the dead and look for where the living are. waba osigala mu bano komawo mu bano When you remain with these people, you remain with them. togenda kubaako kyofuuka You will never mount to anything. mugenda kubeerawo mufe mwenna You will make your dead people feel forever. wali otunuddeko famire waliwo famire zogendamu nga balina amalaalo nga 100 nga amalaalo galinga amalaalo Have you ever been to a family where you find so many graves? Very many people died. tulina nabo babeera boogera bati musumba enze banziika There are some who show us their lwaki tondako embagayo wenaaba ondaka we bakuziika buli kaseera Why don't you show us where your wedding reception shall be rather than show us where you'll be buried? nsumba bwenfanga munteekaawo ekino nje tujja kuteekawo ffe weetuli If I get to die, bury me there. We shall indeed bury you.
wadde ennaku nyaziisewo wadde owunya bw'owulira eddoboozi erikugamba naye ojja kuwona naye ojja kuwangula situka genda I know Luzungu very wonderful English, naye ava mu bafu but it's coming from among the dead. That's why Jesus told them to unwrap him. If you are among the living but dressed like a dead man, who will run away from you. Every time I met a white person, I realized of recent we are there are white people who do not understand English. bano bazisigalemu naye gwezi zijemu engeza kuzitegeeza ebigambo by'abafu. Then people's clothes mean the words of the dead. Muli muti atugenda kufa. How are you? We are about to die. Onampasa. Will you marry me? Tulabe. We shall see about that. Tasonyiwa. Not forgiving. Mufu munda kungulu mulamu. Very dead on the inside, but physically alive. Ate suli alina oxygen nti mulamu. And not that whoever has oxygen is living in them. Gwomanyi waliwo omuntu omulamu ali mu kutambula kati ku Kampala Road. Kampala Road. R-O-A-D. Naye ng'omube mugamba essaawa yonna agenda kufa. Kyokka nga waliwo omulwadde mulamu alooza nti essaawa yonna agenda kulaba addeeka. Someone on Kampala Road who is about to die, yet someone in Mulago thinks they're about to be okay. Abantu bonna abanneegattako ne tutandika ministry y'okuyimba ne church bajja nga ffenna tuli bubi, ffenna tuli bafu, naye bagenda okuzanga nga nze mulekwa, nze atalina bazadde, nze atalina kyennyina, nze atalina wembeera, naye nga munda ndi mulamu.